Yes, nkulamusizzaako mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. MC Kat lumukeeredde. Jjukira ebedde bitama muli agatambula ku social media aga MC Kat yavuddeyo n'addamu okulumbagana President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'ayogera ebigambo bino wammanga ebyasitaza era ebyanyimirizza ensi ne bigireka ng'ewuniikiridde. Naye ensi emuzzeemu. Ngenda kulaga ebigambo bamuzzeemu. Lwaki nkugamba nti bumukeeredde? Oli ku UG Updates TV kosinza obbanga otuwuliriza bale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo okonene mukadde kakuyambeko kuleetera notification message. Mwabali emitala w'amayanja Dubai, Qatar, US, UK, Canada mwenambala musizzaako nnyo mwena abali mu diaspora mwebale kulwanirira nkyukakyuka baganda bange nkimanyi omulimu gwe mukola gw'amaanyi okulaba nga nammwe muyiwawo omubiri temusuuliridde eggwanga lyammwe newankubadde muli bunaayira kale twongera obbasabira byonabeera bimuliko bibagendere bulungi. MC Kat yavuddeyo ku social media n'awandiika ekiwandiiko ng'alaga nti alumbaganye President Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'agamba nti nno singa Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi bo n'abantu bo tebalekera okunkolokota kunvuma na kunswazaswaza singa tebava na ku famire yange agenda kubaako agenda laba akamuvaamu agenda kwekyabira akalimu obuwuka nga munnange akutemyako tabawambazzi. Jjukira ebiseera bisinga abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi ab'enkyukakyuka bagenda okulumbagana kasita olumbagana pulezidenti waabwe tebakubeera bulungi. So emabegakaawo MC Kat yavaayo n'abaako ebigambo byayogera ng'alumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'ebiseera ebisinga kambabuulire wobanga oyagala okwogera sigamba nti n'asirisa abatamanyi n'asirisa amanya ensonga waaki ekikere bakibikira ku gwa musana ne kikaaba ku gw'enkuba. Wobanga olina ky'oyagala okwogera tekitegeeza nti no buli wonovaayo n'oyogera wojja okubeera nga olicognizingiddwa mu society oba mu community okubeera popular. Abantu basinga banoonya popularity naye ne baginoonyeza ewantu wakyamu ate mu budde obukyamu. Kati woba popularity oginoonya tolina ginoonyeza ate ku muntu alwanirira ggwanga na nkyukakyuka. Baako abantu abalala b'olumbagana wobanga oyagala okubeera oyagala kubeera mumanyifu. Abantu abasinga kasita babulamu naddala ku media bavaayo ne batandika okulumbagana okwataakinga abakulu oba abakulembeze big figures mu community oba mu society mu ggwanga basobole okuba nga bali recognized basobole okulaba nga babaddamu bakomewo ku platform. Era ng'enkola ya bulijjo wekibadde kiri. Kati MC Kat yavaayo eyabitandika era twalaba abakuwagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'enkyukakyuka bavaayo ne bamwataakinga. Nejjukira nti bwe bakutandikako teruggwa balina okuba nga balukomekkereza. Ekyo kye njagala omanye. Kakati MC Kat avuddeyo n'awooninga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutiisatiisa nti singa tebaamuveeko abawagizi be singa taagambe ku bawagizi be Robert Kyagulanyi Ssentamu si yakuma bawagizi omuliro okulaba nga bakola ataaka beetuma bokka na bokka. Ekyo njagala mukitegeere. Kati avuddeyo n'amutiisatiisa n'amugamba nti singa tebanveeko nyina ebyama byensirikidde bya myaka 10 ngenda kubanga mbijjayo nkwanike nkulage eggwanga biki ebyama byenkuterekedde. Wabula ebyo waabyogedde abawagizi ombadde Danny Magic gwe tumanyi obulungi avuddeyo n'amugamba nti okay it's well MC Kat ogambye olina ebyama obiterekedde emyaka 10 osobola okwanika Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'amugamba nti n'ekyo kirungi kitwewuddeko bwe tumanyi nakyo tukoledde olw'ensonga nti gavumenti wamu n'ebitongole byayo ebikuumaddembe babadde batukwatanga buli lunaku nga batulitaininga nga batusiba ng'ensonga etusibisa w'otuukayo eri Danny Magic ayogedde amazima nti batuuka eri ne bakuba ne bakucunya nga bakubuuza ebyama bya Robert Kyagulanyi Ssentamu by'osirikidde. Kati amugambye MC Kat obanga gw'olina ebyama nga w'ogambye nti ogenda kwanika Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyama obiterekedde emyaka 10 it's well and good otuwewuddeko kubanga naffe ogenda kuba otutaasizzaako abasajja ba Mwami Yoweri Kaguta Museveni abatukwata buli lukya nga batubanja ebyama bya Bobi Wine. Ne kati gwe nga kovuddeyo n'olangirira nti olina ebyama bye kati ndowooza gavumenti etegedde omuntu omutuufu gw'olina okunoonya asobole obbawa ebyama bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'amugamba ate ekyo sina kyokka obanga olina ebyama ebyo oli mugagga muvundu
gukwata bukwazi kuba ogende wasi ku State House otuukirire mwami Yoweri Kaguta Museveni asinga okwetaaga ebyama bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ojja bimuguza ensimbi buwanana ffenna ojja kuba otutaasizzaako okutuyiganga nga batubuuza ebyama bya Robert Kyagulanyi Ssentamu tolangirira tomala nakuba bulango obanga olina ebyama byagala omwanikako genda bugenzi wa mwami Yoweri Kaguta Museveni omuguze ebyama ebyo naffe tulekerawo okukwatibwa n'abaana abadde bakwatibwa bonna aba National Unity Platform ojja kubanga obawewudde ng'obaggyeko omugugu oyo abadde Dan Magic yavuddeyo mu comment section n'akomentinga ng'agezaako okutangaaza MC Cuts. Obadde oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuliza gwagala otuyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako. Olowooza ki ku nsonga eno? Nkwanirizaako mu comment section jangu oteekewo endowooza yo kusinziira ku bigenda mu maaso ku social media. Mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.